Mukama asasire nja kuddamu nnonye Evelyn Lagu ndabe kiki kyenyinza okuyambako oba ddala abantu abalala benyinza okwogera nabo okulaba engeri gye tuyambamu Evelyn Lagu kati ekyo kye ngenda okukola naye nja kwogerako naye Kasalini nja kwogerako naye kusinga ennyumba oyamba abavubuka b'NRM ng'omutima bambi mulungi nnyo naye mubi asobola okuyambibwa. Kasalini nze ntera nnyo okumugamba nti abantu bonna baba balina ebizibu bawandiika. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Jeno mu kiseera kino njagala okutwalako eri abamu ku simanyi oba bakwano bo naye nga njagamba bakwano bo nga Catherine Kusaasira ne Evelyn Lagu kuba Evelyn Lagu nzijukira twaliko wano n'oŋŋamba nti omujjanjabye ng'ate ebiseera bye yali anoonya kasente nti kugenda kukyusa kidneys nga yayagala kugenda Germany. Finally twawulira yagenda Turkey. Nennaku zino mulaba mubivulu eyo naye ng'embeera yo yeeraliikiriza okutwaliza wamu. So simanyi afande oba okyali ne Evelyn Lagu ng'okyagenda maaso n'okubanga omuyambako wano na wali. Kisubi nakugambye mbadde nkubulya ne nkugamba nti ekigambo ky'okuyamba nga tolina budget y'okuyamba ng'okozesa ku bintu by'oba katugambe eby'ofiisi ate batakuwaddeko directive naye n'okwatibwa bukwatibwa kisa si kirungi kubanga kakati nze mba nina kuyamba ku bwange naye kakati ebyange enfuna yabyo teri awo nti esobola okuyamba omuntu okumujjanjaba ogamba kati ng'obulwadde obwa Evelyn Lagu. Kati natuuka ekiseera n'embeera nga si kyalina wenkwata ennyo okulaba nti nyamba Evelyn Lagu kubanga sente zaali nnyingi saagala nazibuulira abantu sente we zaali zituuse nakasero nali mujjanja. Dialysis eya buli obaddi ebeera very expensive era we natuuka nenkoma neŋŋamba kati sikyakola kisikyasobola abalala banyambireko. Naye Evelyn Lagu ojjukira nti twayawukanamuuko bwe nali mujjanjaba n'atandika ate okuddayo mu bikolwa ebyokunywa omwenge naye kati sirowooza nti kati akyakunywa nendaba nga kusobola muntu azeeyo mubyo nga tebamuwoninga tewadda ku mwenge tekijja kuba kirungi ajja kufa. Kati nze ndowooza nja kuddamu nnonye Evelyn Lagu ndabe kiki kati kyenyinza okuyambako. Ali mu bivulu akola ki? Anoonya sente ezikola ki kubanga n'ebyo ebya kidini kati Evelyn Lagu yayogera ku kigambo ky'e Germany naye nga kati nze ng'omuntu nga sisobola kuyamba Evelyn Lagu okugenda e Germany okujjako just contributinga nenteekayo kemba nkoze ekikemba ntaddeyo ate ne gavumenti nayo tesobola kuyamba bantu bonna kubamalayo. Kati Evelyn Lagu netumaliriza kwegamba byajjamu akavuyovuyo awo nze awo kesaategeera ne tumala ng'ate agenze ettake oba yali ayagala n'okutwala mwana we simanyi ate kumulekayo eyo ebintu bwe bityo simanyi wajja byagwera naye Mukama asaasire nja kuddamu nnonye Evelyn Lagu ndabe kiki kyenyinza okuyambako oba ddala abantu abalala benyinza okwogera nabo okulaba engeri gye tuyambamu Evelyn Lagu kati ekyo kye ngenda okukola. Era lwe ndiba nkomyewo abantu ndibabuulira wawe mba ntuuse tetuyamba nti lwakuba ogezaako okulaba nti oyamba ku bantu naye nga tosobola kumalayo ebizibu byabwe. Ate Kisubi n'ekirala nali saagala abantu mbadde nyamba nnyo mu kyama simanyi lwaki Evelyn Lagu kyavaayo kubanga saagala abantu boogere nalwesa tuyamba kubanga buli lwoga nalwesa tuyamba n'abalala bajja ate nga tojja kusobola kukola ki kati nze abantu mbayamba nga mbayamba mu kyama mpola naye ekya Evelyn Lagu simanyi lwaki kyavaayo saagala nnyo kuneebaza saagala kunneetikkira bintu era nze ebintu abantu
bigoba ku gate abaana nabagamba tebali receiving kintu kyonna eky'omuntu mbwazze kwebaza tinamuyamba namujjanjaba nsibyaga bigobera ku gate babizaayo ate bamala ne boogera nga bwe yakuyamba ate nga nze saagala kwogera nti oyo namuyamba kubanga ojjukira wano ku mugenzi akyanuma nakati saagala nakulaba nyimba ze omugenzi radio nayingirawo naye nalumwa nnyo kubanga n'eddwaliro nendinyigira nendoza nti eddwaliro bali atubba nti twayingirawo ku mugenzi radio ng'oba n'okufa yafa naye nga batumuteredde ku masi simanyi saagala kubyogerako nnyo so walumwa nnyo kya radio yanuma nnyo ate nayingira bwendi oyo bebekulu kubanga nange nali simanyi ebya radio bebekulu yantuukirira netuyingirawo. So that means wayingirawo late. Kirabika si kuyingirawo late naye omuntu alabika yetajja kuwona naye era nze ndowoozamu nti n'eddwaliro lyasooka nelitulyako sente nga limanyi nti omuntu alabika yagenda. Kati mba saagala nnyo kubyogera kubanga biruma. Mukwano gwo Catherine Kusaasira ennaku zino zonna toyitanga baana batono bayita mikwano gyange nze ndi mukazi mukulu mukadde abo baana bange mbeera n'abazzukulu mbeera n'abazzukulu nembeera n'abaana nembeera ne baganda bange. So muwalawo Catherine Kusaasira ennaku zino zonna mulaba mu mpapula z'amawulire ennyumba ye tugiraba mu mpapula z'amawulire nga banka ziwandiiseeko property of the bank. So bino byonna kisubi njagala nnyo okwogera ku kigambo ky'amabanja ag'abantu ge balya. Nze nange mu kulya amabanja nagenda waleera ku makya leero mbadde nva waka nengamba banteremu kadi y'emmotoka yange njagala gitwala ku banka kufuna sente. Kati abantu abali amabanja ago golaba ogalya oteeka ogenda okulya ebbanja ng'otegese ki kyogenda okukola naye amabanja ago golaba tugenda ne tugajjayo n'otandikirawo sente bazikuwa banka. Nze nange nali sikimanyi ekyo nakitegeera luvannyuma nti sente bw'ozijjayo leero enkya baba batandise okubala tewaliyo nti bakuwaddeyo omwezi enkya baba batandise okubala naye sente zino tugenda netuzijjayo netuzikolamu ebintu ebitazaala magoba oba byotategese. Omanyi sente omala ozikwata n'okwata obukadde 10 n'otandika ate okuyiiyaawo n'ova ku kiri kyewali olowooza okukola n'okivaako noga ne kakati bwenkola kino ndowooza kino kisobola okuzaala amangu then kufa banywa omwenge n'otandika okunywako kwezo sente noga ennaku gyempiseemu nga noonya looni eno kantemeyo akanyama abali akabizi n'akalya biki naye manyanga eri sente zo bamazedde okubala interest. Ate luli edda kati ebyennaku zino lwakuba banka nyingi naye luli edda omanya nti ate nabaana bakuwa looni balina ze bakutemako bo nga bo ne bakuwa obukadde 10 ne batwalako 2 naye nga interest n'okusasula esente ezo ziri kugwe bo bali batutte butwazi nguzi. Kati nze ndowoozaamu nti nno bwe buzibu obusingira ddala era abantu bonna bonna bagenda okwewola banditunuulidde nnyo ekyo ekintu kikyogenda okukola then wabeerewo na kino ekirala ekigamba nti weewoze sente n'ogamba ogenda kulunda nkoko naye enkoko zonna ne zifa ekyo kyanjawulo nnyo n'okusinga ono yeewoze n'atandika okukyusiza mu banka ekyokukola. Ate abantu abalina ddiiru ate omanyi bwe tuba tugenda okwewola tunyumizaako abantu bangi kisubi n'omubulya n'obawulya n'ennaku z'omwezi zojja okuzifuniramu nabo ne bayingirako olwo olunaku ng'ate nabo baagala kwewola ku ezo ze weewoze oba okulya ku ezo zoba okoze eki ne baganda bo ne basindika abaana ab'okuweerera kubanga bakuwulidde wafunye obukadde 10 kati ebyo abantu bye balina okwewala. Then ekirala kubanga abantu abasinga tubawulidde nnyo nga bagamba yayamba ku kibiina ekya NRM
yayamba ku president mu kalulu nsaba nnyo abantu abagenda okuyamba omukulembeze mu kalulu okwevaayo beyanjule nga tonnaba kutandika kuyamba okujjako ng'ogamba oyambira ku bwerere bwe tolina kyolibanja naye obanga omanyi nti oyamba naye oyagala bakusasule oyina okuvaayo weyanjule nti nze banne nina obukadde 10 njagala kuyamba pulezidenti n'obutwala ewa trezara w'NRM ayina ne deputy we genda weyanjule n'ezo sente oziweeyo mu butongole oba noonya omukulembeze w'eggwanga omutumire omuntu omuguli nti oyagala kuwaayo bakuleete mu butongole oweeyo sente kubanga eri abawaayo naye abatera okuwaayo bawaayo just kuyamba nga tebajja kuzibanja oluvannyuma naye bw'oba manyi nti ojja kubanja oba oyagala ekyama after kalulu kikuyambi olina okwogera engeri gy'oyambyemu toyamba mu kimugunyu tovuga mafuta nga bweweola ku petrol station ng'ogamba nti akalulu kali bakawedde balisasula yes tukira abantu nabo osobola okuntugira n'ogamba nti olina kubanga nze obuyambi bwa president sibwagala sijja bwekomya naye mbulya nti nina miliyoni zange 3 nina biliyoni njagala giwa omukulembeze mugambe nti waliwo Kisubi ayina biliyoni ayagala kuyamba tukutwaleyo ogihanding over officially towayo buwi biliyoni gwe nogiwa omuntu oyo simanyi chairman wa division simanyi chairman wa net kati gugwa oba mamotoka go galese ogawadde simanyani batandise ogavuga bagonoonye then obanje oluvannyuma ekyo kizibu nnyo kubanga ebintu byonna byonna byobawaddeyo si gavumenti yebisasula ng'emaze okuwangula pate y'ekibiina ekyo ekiba kiwangudde kize mu buyinza kyekisasula so si gavumenti yo ekola ku bintu birala tesasula mabanja ga byakalulu akapate kubanga pate yewa omuntu oyo bendera aba yesimbyewo yes nze bwendowooza so kati talina bwayinza kuyambibwa yadde anti kuyamba kati kubanga muwala wange Kasalini kusasira si ye yekka alina ekizibu kati ekyokubanjibwa oba kwegamba yayambako ku kibiina mu biseera byakalulu si ye yekka kwegamba bw'otaasa ono n'otaasa ono ojja kwesanga nga pate tekola kitebisobola naye nja kubuuza Kasalini kusasira enyumba bagitwala kiki era enyumba eno yagisinga mu banka oba banka yamuwa sente okugizimba era yali asinga enyumba eno kolaki kubanga tosinga nyumba ogenda okola ekivulu kubanga ekivulu kisala nalaba ekyamutabani wange kamiliyoni nga tenti enkuba ezitutte owulidde kati muba weewoze sente ziba zinaddawo ziti teweewola sente okola ekivulu uno agamba yeewola sente ezo miliyoni 10 okufundraisinga project y'aba youth ab'NRM n'awaayo ekizibiti koratolo bagiyita batya n'awaayo nga omusingo gw'ennyumba so kyekyo kiri yewolera bayusi b'NRM pate abavubuka b'NRM abayimirizawo nga sente azeewoze bwewoze mutereevu nze awo ndaba waliwo ensobi nnene nnyo nze nina abaana bangi benyamba si bangi sinjaga nti bangi kuweerera batonotono naye sisobola kugenda n'ensingayo ekintu nti mperera abo abaana wabula bwe nnunda mbaleeta ne bakola mu nkoko bwe bityo then nga bwasoma naye kati bw'obanga weewola okuyamba manyiko nti Kasalini kusasira yali agaba obuuma alina obuuma bwe yali agaba naye nze nga sikimanyi nti yagenda neyeewola n'agula ebyo ebyuma ngani yali agenda omusasula kubanga bw'obanga obigabira bwereere obigabira kubanga NRM pate bwemala okuwangula bino byonna bino ebintu bibeera mu gavumenti bayusi babeera ba gavumenti gavumenti yebalina so si pate pate ng'ekibiina tekisobola kubeerawo nga kiyimirizaawo abavubuka nga kyo balina kuyingira buyingize mu bino policy model mu programu za gavumenti kati yo NRM kyekola egenda nenoonya akalulu nereeta ebyenfuga ebyobukulembeze ebirungi kakati abantu baayo ne baganyulwa mu
mwebyo mu bintu bya gavumenti byebekoze kibyebeetaddewo era abantu nze ndowooza nti bandivudde nnyo ku kigambo ekigamba nti ffe twawagira biki twanoonya akalulu twakola kikubanga nabagamba dda ne mbagamba nti miliyoni 6 eziwa pulezidenti akalulu kizibu nnyo pati okuziyimirizaawo kati abo abantu balina okuwabuzovingibwamu okubagattamu structures zaga ne bagabirwa ebintu bya gavumenti era Kasalini mbadde musaba taddamu okukola enkola bwetyo eyo enkola si nnungi oba tomaze nnyo okukirowoozaako okujjako ng'agamba nti bamugamba agenda akikole then bajja kumusasula naye wateeka okubaawo omuwandiike so mu kiseera kino talina bwayinza kuyambibwa asobola okuyambibwa naye millions 100 abamu bwe bawulira millions 10 ne bawulira ne ku millions oba ezaalinga zibaweebwa bayinza oga nti kati 10 kye kitasobola kuweebwa n'ova mu kizibu ekyo. Kasalini nze ntera nnyo okumugamba nti abantu bonna baba balina ebizibu bawandiika era nali muganye n'okumugana nti tagenda era ndowooza mujagala kumwebaza kubanga teyaddayo ku bya rediyo kukaabirayo kati alina okuwandiikira ekyo ekizibu naye simanya ekigambo ky'okwewola oyamba abantu kiringa okwewola osasula school fees nga oba okwewola okuzimba amaka mwosula kubanga gwe okimanyi tegazaala okujjako nga weewola ozimba amaduuka ng'omanyi nti amaduuka mugenda okuvaamu sente naye school fees zo waayo bubi tezidda omwana ne bwamala okusoma tasobola kuzinoonya zikituufu kati simanyi naye nja kwogerako naye Kasalini nja kwogerako naye kusinga ennyumba oyamba abavubuka b'NRM omutima bambi mulungi nnyo naye mubi omutima guba gwekozeeko ettima mubisajjuka kuba oba weekozeeko ettima gwe kennyini n'abaana bo so yekolako ettima weekolako ettima tosobola kusinga nnyumba oyamba abavubuka abantu baba banagamba nti njogedde bubi naye sirowooza nti osobola okusinga ennyumba osobola okuyamba abavubuka kusooka kwefaako era ne muzeeyi atera nnyo okukyogera nti naye mmwe usooka weefeeko gwe nga ggwe then olyoka ofune byosobola okugyamu okuyamba abavubuka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.